mu mawulire ge tulinawo kino tekiri fantastic. Obadde okimanyi nti program ya Fullfigure gy'abadde akola ku Salt TV ne Mwami Senkubuge egobeddwa ku mpewo. UCC mu kiwandiiko kyefulumiza egamba nti programu eno ebadde esusse okubanga bakozesa ebigambo ebizito, ebigambo ebiwemula ate era nga biri misconducted. Bagamba we bati nti programu eno erina okuba nga eva ku mpewo ate Salt Media erina okuba nga eweereza script programu eno kwebadde etambulira, balina okuba nga baweereza recordings zonna eza programu eno ezibadde ziteekebwa ku mpewo ate era okuba nga teyina kuddamu kuteekebwa ku mpewo wantu wonna kubanga ba exposing a lot of unprofessionalism. So UCC bweto munaye kati nange nkola ku TV ekintu UCC okugoba program ku TV kati nze nkitegeera atakola ku TV kintu kitegeera gutomanyi lugendo lwebadde bazimbide program epaka kati okubanga egobeddwa ku mpewo. UCC muwommoza ku mpewo ge mawulire agakagwawo. UCC mbu ewummuza my sister Fullfigure ku mpewo za Soroti oluvannyuma lw'aba complainants oba abaloopa okusukka. Agakagwawo Uganda Communications Commission suspending the program emanyiddwanga omusunsuzi eya Salt TV for breach of broadcasting standards. Mumangu nnyo soko chiweekoli kijja twanguyira nga bw'oba okisoma nga abantu basobola nabo okirabako. Yebeerako musajja wange Charles James Senkubuge siasa inejjo bakyaziza omukyala jeno nalweyiso ekiwandiiko kya kafuluma kati era kiri dated the same Saturday 13th September and mbadde nina okola clarification ne mmala okubira omukulu mu UCC nankakasa nti kituufu atawo situuseewo. The commission found that this program, which airs on weekdays from 6 a.m. to 8 a.m., contains abusive content, inappropriate language, and displays unprofessional conduct by the presenters. These broadcasts occur during morning hours when children are likely to be watching, potentially exposing them to unsuitable material. UCC nekozesa amaanyi gaayo mu tteeka. 1. Neragira bino. Eragidde Salt TV immediately suspend the airing of omusunsuzi program. 2. Provide written responses to the complaints received. 3. Submit recordings of the program broadcast between August 1st, 2025 and September 12th, 2025. 4. Submit the script of the program to the commission. Salt TV must confirm compliance with this directive and submit the requested materials to the UCC by Friday, September 19th, 2025. The UCC remains committed to protecting the public from harmful or offensive content and ensuring the broadcasters operate in compliance with the law and professional standards. A program is called Kutula Sister. Ani akonjira sister. Ali mubidala kale kulira katibi. Waba mulinya kati. Zatumanyi diversion kale kakati sister. Ngozirabye. Ngirabye. Well targeted sister. Tunabulwa kati we tunwera ku mazzi. Omusunsuzi kati yo gye basunsula. Kale muli b'amaanyi mugizeeko kati. Nabagamba nammeere si mwangu. UCC wiiki ewedde babadde ne meeting ne General Muhoozi era ng'ensonga ezaatutte
UCC eyogere ne jenemoke bantu mwabavuma abantu nemugati muyina abanene nabagamba mu Uganda muno buba budde bwokka. It's just time. Obudde bwokka sitabugwako. Kati senkubuge Soroti mugenda kutegera ate eggwanga lirina amateeka. Eyo programu mwali mwagitta dda. Muvumirako abantu temugambwako. Kati mulabye today. Abambadde mugikolanga n'okusoma temwasoma. Toyina wadde ebbaluwa ya mugigi. Olunaku General Lweyiso lwe yakugamba nti Fullfigure lekerawo okuvuma we wali osirikira. Naye the moment wosigadde ng'olaga ti oli w'amaanyi. Kati ebivuddemu byebyo. Bannange Fullfigure bamuwummuza ku Soroti UCC olwa complaints ezibadde zisusse. Just budde nammwe abakuba abantu mwabayina ebyo biganga nammwe obwammwe bujja. Mwabayina ebyo biganga ebyo mugenda mukuba abantu mmwe. Bwe mukola bu video nga mwewaana amazima ga Katonda mu ggulu bajja basibanga sipapa. Omanyi temuyiga baana mmwe. Temuyiga. Mukola omusango ne mwewaako n'obujulizi. UCC atolooza teggaddewo ki pulogulaamu ky'aba Fullfigure n'ono Senkubuge kubavumira abantu ku makya. UCC olowooza nno tekiggaddeewo. Fullfigure enaakutambulirako akuli emabega. Run for your life. Nze nkubulidde run for your life. UCC pulogulaamu eyo egiggaddewo okumala akaseera akatali kagere oba okumala ebbanga eritali ggere. Egamba bano balina ennaku z'omwezi ze bataddewo awo ne bagamba nti balina olulimi lwe baakozesa lutali lulungi ate ne complaint zibadde zisusse ng'abantu bakomplaininga TV ya ddiini naye ebigambo ebiyisibwako ku pulogulaamu eyo tebizimba baweebula ebigambo babikubawo nga bwe baagala. Kabasooke bawummuzemu pulogulaamu eyo era pulogulaamu eyo saa zino Fullfigure agenda kuddayo ku bayutuba. Yali yabagoba naye kati ndaba agenda kuddayo ku bayutuba. Akakaza Katanzania nagamba kakulinyira ennyonyi. Ojja keetondera. Fullfigure bamugobye. Fullfigure bamugobye ne programu ya Solo TV bagigaddewo. They will use you and dump you. Fullfigure oba oli mugezi duka mu Uganda sawa za kakati. Fullfigure emyezi 3 from now ogenda kubeera ng'oli mukabuli oba ng'oli mukomera kati gwe NRM ekugobye. Baganda bange temwerabira ne foot soldiers mwenna shoje ey'omwaka gye tumanyi yokka ya King Saha. Okay? Shoje tumanyi yokka ey'omwaka guno ya King Saha. Actually ne cricket over temala twagala Serena extra mu December zenjitegeka $5,000,000. King Saha njagala Serena extra wetumaliriza mu December. Omanyi waki tuko supporting a King Saha oyiwawo omubiri revolution songs tuyiwawo emibiri fe basudi tuyiwawo emibiri fo Kyagulanyi
bw'oyingira mu kyangulanyo jaggagwamu musabba Museveni tukwina bwe tuti ssaawa yonna tukutwala. We are the new generation. Museveni osigaze emyezi 3 to leave our country. Ate nga tugenda kujjawo. Anyakaba akabirati tumukabire Aha, we are summer. Ebyaddala mu mawulire ge tulinawo UCC abagita Uganda Communications Commission ejjeewo eweze programu ya omukulu amanyibwanga Fullfigure Nakangubi Jennifer ono nga presidential advisor n'omukulu amanyibwanga James Senkubuge gye babadde bakola okuvya ddala ku ssaawa 12 mpaka ssaawa 2. Is it? Yes, ku ssaawa 12 mpaka ssaawa 2 ku Salt TV. UCC ejijjeewo esinzidde ku nsonga zino wammanga egamba nti no programu eyo ejjuddemu waliwo kye bayita content avuma, nti ejjuddemu content avuma erimu ebigambo ebitali birungi, nti ate programu eyo essaawa zeekolebwa abaana babeera weebali, babeera kitegeeza babeera ku TV nga bagiraba, ate nga programu eyo ejjuddemu ebigambo ebitali birungi. UCC negamba nti programu eyo bagijjeewo, programu eyo bagijjeewo. Oh nyabo, programu eyo bagijjeewo. Ge mawulire ge tulinawo. Programu ebadde ekolebwa omukyala amanyibwanga Jennifer Fullfigure Nakangubi ngono presidential advisor n'omukulu amanyibwanga James Senkubuge bagijjeewo ku Salt TV. Genda kajita nsanze ogule engatto be batunde engatto bo. Basabo ne banyabo. Basabo ne banyabo. Basabo ne banyabo. Basabo ne banyabo. My stand. By the way, I'll tell you, I've been to UCC before. Such letters have come at time ngatukola nga nchali ku radio. It is not a matter nti chitisa. They are, of course, they are asking them. Bagenda koma almost times what UCC does. Agenda time. UCC is going to show them where they are going wrong and ask them to comply. That is the first available option. So yes, just kati eyo baruwa ebereja baba yita kubajjukiza nti bana ekino kye tulina okukola. Yes, lwakuba nti kati fe Uganda we are so used okukyamukirira nti bolabe baruwa eyo nolowooza nti oba ki. No. Maybe kati wokawoka wendaba kwe submitting, but it's the same. They are going to ask them to submit the script of the program, go back to the script of the program, recording is ebagala, era bagenda zibateerayo, baba highlighting ire, baba highlighting ire obuzibu we buli, baba sabe baddeyo batereeza wetaago tereeza bakomewo. Sister banamuita mu briefing amuko. But it's not the first time they've written them that letter. Wana bagenda okuyita ogenda nga bagala kula gwinga omuntu. Mirundi egisinga bayita baboosi bo. Gote wagenda. Nze nagenda. Beyanga yantwalanga. Nange naye mirundi ebiri. Waliwo story yali eya Jennifer Musisi. Waliwo tuwe nali mutabukiddeawo ku health center yawo mu Kisenyi. Katongole naye yagenderangako. Katongo yite yagenderangako. Bangambanga nnyo nti kati oyo muleke tajja bisobola. Yalegeza nnyo. Omukulu ye yamuyiwako amazzi. No, but most times kati kyenkugamba nti you just need to have boss bo nga bategeera kyokola okitegeera nga because
we have to admit program ebadde ine bidakinga. So maybe it's time ne baba wa reality check ne baddayo ne batereza. That's all. Gwenga munamawulire omutendeke omukukutivu nsaba bw'ogamba nti program ebadde erina ebirakinga tutemeretemere muko anti kati bw'otunula n'olaba nti kubadde kuliko abantu oli ne bamulangira kino ne bamulangira kye ne bamuvuma kiri okitegeera kyeggamba kati kwe kubuuza script eri ki program etambulira ku ki. So they have to go back and revisit script here. But kuba osobola okusubmittinga nti for example talk and talk show eri infotainment tukola amawulire agabaddewo mu week with a touch of humor and you know those and things. Satire. So we nja nakunyiiza ggwe wego bakwane watwala ensambe nja kunyiiza kubanga nze nabadde ngina mwagakkaana ne sente nina ate mpitirivu nja kunyiiza nze saaliwo ensambya saagala onyigire bwereere ate nno gwe yakuba yajja nze yankuba yeekweka gwe yakuba Doni Chris ne Amelia be baakusookako anyway abantu mukole mukyalina chances ezikola ne muziba ku flat singa ze tuzimbe ne muggwamu ennugu ne muvuga ku motoka ze tuvuga ne muggwamu ennugu ne gwe bw'onoddaawo odde ku muntu buli kyolaba olowooza kikyo abantu mukyalina chance ez company yo weeri haja misigundu azima mwalako abakozi bina mu 7 ebikumi bina mu 7 n'abana Uganda abamuze ne babawadde no babawa bonna bakola ayina bayingini ya 3 mwaba bonna balinyisa n'abasoka ne babatwala ebweru okulambula emyala gyayo bagizimba batya bagikola batya naiteko ba expert okuva ebweru owulira katobe yagatugamba nti mwate kujja kuzimbibwa aliko kibannanga okwagala obululu abantu agana mu kuvuma abantu nakusabiriza kunonya content kuku nalaba ono omukazi omulema mu amabina eyajja gwe badipoting okuva Dubai nga talina wasula yajja n'enkindo nga zivunze gwe nasaasiro nga ine kigato kimu kyeru kyago olubege yenna amabina galimu empisa yimirira bwati noloza ndwa ina figa kumba ali awo alinga ekikongoliro nalaba avevenga naye aseka kali no yesiba ku Dokita Kulu bana ebisirani waito naganda bakulusumya era yawukana ne akulani bisirani bye byakudiba wali wekwanira sula moto abakwendako kusula moto nga tobogera naye avayo mbo ajoboja wogwe nalisa omwaba muyaizi 8 ensobizo wazeko yagenda TZ kutandika kuloga yes mbabuza ko kwetole gwanga yona ne mbagamba abana Uganda mwenna n'okubebaza abasobola okulonda honorable Aruna Chewine Kasolo abantu bimasaka mbebaza nnyo kubanga mwavayo ne mu celebratinga ne musanyuka okulaga nti minister bingi byabakoledde era byakyusiza obulamu bwammwe era nabiki mbebaza nnyo mwena bakambu kutimu kambu gumasaka mwebale kubanga ate musanyukira wamu olwa Haji Aruna Chewine Kasolo okubanga ayita mu kuchiko lukulu lwa seke anebaza nnyo n'abalonzi mwena basobola okumulonda n'ekyo mbasaba ne bakubira omulanga tutukolere wamu ne Haji Aruna Chewine Kasolo minister mulamba wa finance tusanyukirenge ebirungi Katonda byabera tuwadde mu minister oluvanyuma lw'okufuna omujagala minister bonna basinga ne basuulibwa President Museveni yakomyawo minister Aruna Chewine Kasolo lwaki lwabwesimbu na bwesigwa nga ne wankwale tulina ba minister abaliwo abatagasa amadde Masaka abatagasa Kalungu ababanga sente z'enzige babaleta enzige bine babbe sente wano embwa n'emmese n'ente babibba enkoko bazibba kakati gwe amoto okwata omwana wo mulamba gwozadde gwajja mu kyenda omwana wo bwati nowe yambula mwanda we ne anda we nakwata nganda we yevuddemu nakwambula empale mukaga natuka kwanda we yesemba kumbiri gonna nagikwata ko nagikujjamu nawe no mukwata mu kasikati oyina komiri gwo kolanga tawe mudde tewali abasinga kuwemula in fact abantu abase industry kasuku agamba mbuna wali wa musingo kwogera budwa yogera abakaza abayine gundi za yagala izenene nnyo wali wa musinga ne gwatula naye taina nazala wali wa basingo kuwemula abo kati mwabayina kempana abawaso obwana buno buto buyina bibogo obuyina amazimu manyuma obo bubajjagala obego gabbi mufune ku basajja nga betulina abasajja bakulu mulye ku birungo oyina kana unakweka makeka mobe kamyo kutekatuka ngana ku ntikko onyigira abantu abatuukirira abana mu basizi bona basajja mbadde mu nyanyo nyine mbasange bulaya kati omukazi yangamba ba wange ategerente no Uganda sa America
Mugamba akyasobola okwegatta nze neegatta buli lunaku banneegattako ntambula na butaala n'emmere endya yagirira mu nkukutu ani alina wiini mugamba azzeeko essimu ye ne baatuma okwegayirira baakoowa bampa ekyabo abanaku mugenda kumpa ki ze mumpa zigula obulamu ze njagala omuntu omu bakkubemu ye bameka be bakuba buli lunaku ndabyeyo ne jombo baakubye oba abaana oba ne ddi baakubye balina obujanja wala bakuba omwana gundi oli ani ne mukalina y'omuntu mba akatabo kaali luddawa akatabo nakalina era nakasoma mukwano bayibuli gamba basonyi kubanga tebamanyi gakola singa saakasoma waliwo emirambo ng'egyo beeja osala enviiri odde obuto naye era obutama busitamye wenna oba yalwala kookolo oba yalwala lumbeeki oba yalwala zingama kali awo konna kaatuggubala kati kalinga gana mapeera g'omukyalo bannange omuntu gwe wali obbye ne bakusuuza ekibbe emyaka gyo gisasobola okugenda obulungi nnyo n'okola ate n'otuyamba n'ofiira nayo osobola n'okufa genda okole kalina ze mwegomba musobola okugyezimbira kalina zituwanya zitwezimbidde maanyi gaffe tetukeera bukozi kubijjaawo nabalabi mulumu embaga yalama kuba yasitudde abagagga yasitudde abanene naawe nyoko bamuwasa aba bamwanjula mu famire mwe toyinaayo wadde yali akyazizza omuntu babazaddemu obwana bonna buli awo buyina eminyira bukulukuta naawe oli awo muzaalidde ku lujja mulinga kyana n'omuzigo tosobola gusasula ye mwabatta abasajja lama agenze n'abagaggayo bamuwerekedde naawe gale naawe kikole gwomanyi kibayita lisase kitta okuba ku mukolo gwo oba wulira muwulire mulamuzeeko kubako ku simu obuuze nti huuziyisase kitto bw'omala obuuze nti omusajja yabadde abagatta omanyi abasiraamu bakita batya bamuyitaani seeka Elias Kigozi balaba emikolo gyabaddeko njagala onoonye emikolo Elias Kigozi gyabaddeko ate Nyamutolo minisita Nyamutolo ebirabo ebimu ku byaleese omanyi waliwo obuntu obwanyumidde mu bintu byenafunye banaye nafunye ebintu ng'oggyeko sente nafunye ebintu naye akantu kano kanyumidde kano akanatasha kano kawunya bulungi nalina edduuka nasooka ddira ba Dubai mbadde simanyi nti mu Uganda mweriri edduuka litunda ebintu bino liri wali ku Arena Mall osobola okugendawo ku Arena Mall yendi olote wow look at this wonderful gift abanaku kamunyiige kamuyombere wano kamusunguwale anyway nafuna bingi njagala nagabako waliyo omukube eyo mugabireko waliyo omukube ono omukube wa Doni Kulisa yagaana okuziba ennyama baba muteekako nnyama yakumatako mu feesi ndaba teziba njagala okulayirira Tamale Muwundi Tamale Muwundi nga wawayita musajja gwe ne bwolifa omulambo gwo entanayo tuligikuba waki tulikukunamira ntukulaga obubina tujja kukunamira ntukulaga obubina tukulaga emiwapa gy'obubina naye n'amalalogo tuligakuba ayombesa wano nali ndi ku Simba neŋŋamba aga nti oluyimba olwo lugyeko olukuba kampani ewa abantu olwawalukagga ewa abantu emirimu mingi nemugamba abantu bagenda kubeera jobless abavuganga ebimotoka by'ebizigo yes babitwala South Africa babitwala Tanzania babitwala bannayuganda abatunda plastic mwe muli mu mpalana ya luyimba katulepuke nemulengana killing an empire killing an empire empire mugiriko mukitadeko amasasi bagimalawo naye agimazisaawo asobola okuba n'omukazi naye yabalwanya talinawo kumbi tekulyamu manyina gyali okulaba okumpi kutuleetera obuzibu mu nsi yaffe muno oba gavumenti eno empya egenda okujja eneekendeeza ku ddembe yani
omuntu anaaba wangudde bw'anaaba Yoweri Museveni tumusabe nti ssebo leero nywezaako ku natti oba bw'ataabeye kubanga omuntu ddala bw'akola ebikolobero njo nalabye akatambi be bakwata bano abatta abasuubuzi ng'alimu asikona zeeri nakwata nakuba esasi kati oli mbu naye ateeka okuba ne looya najja mu kkooti n'avuluga buli kimu ng'awolereza oyo nenga bu video nga bagiraze n'emmundu mwaziteekawa bagireta ne mu kkooti n'omulamuzi n'agirabira ddala looya najja n'avuluga n'avuluga omusajja teyali wano